أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما تنا ملونج تقتنا أن الله سبحانه وتعالى الله tumwebaza akyatuwadde akaseera kano akalungi. Allah tumusaba tuteere omukisa mu byonna bye tukola era atuwe obulamu obulungi. Tuzaako okusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Abalungi abatulaba byonna gye muli tubeebaza kubanga mutambudde naffe kuviira ddala bwe twatandika puroguramu yaffe ey'enjawulo hatha nabiyuna. Atwogera ku mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Twatandika n'okunnyonnyola obulungi bwa nabbi n'ebyo ebimu yawulidde ku ye. Olutuula lwaffe olusembyeyo ne twogera ku mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne bazadde be n'ebyo ebyetooloolerera ku buzadde n'okuzaalibwa. N'olwaleero tuli ku mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Leero tumugenda mwogerako ndowooza mu mpagi nga bbiri. Empagi esooka okusanyuka olwa mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, era musiraamu tusanyuka tutya. Ekyokubiri, okukuŋŋaana abantu kwe bakuŋŋaana nga boogera ku mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, nakyo kigenda kubeera mu ebyo tugenda okwogerako. Leero tugenda kutambula ne basheekhe baffe betuze tutambula nabo okuva emabega. Sheikh Ali Ahmad ezikusooka, Sheikh Abdulwahid Musoke, Sheikh Ashrafu Bazanyanengo, Sheikh Abubakari Ali Wambete ne Sheikh Usama Mansour. Be basheekhe betugenda okutambula nabo olunaku lwa leero. Mukkirize tutandike ne aya gyentandise waggulu awo. Allah subhanahu wa ta'ala ng'atugamba qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Eyo aya gye njagala tutandike nayo nga nja kusaba Sheikh Abubakari Ali Wambete otunnyonnyole ebigambo ebiri mu aya eyo bitegeeza ki. Fadhal. شكر له شكرا حمدا وشكرا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. abatulaba abalungi kankulembeze ebigambo byange n'okubalaamira nga bwe tutudde wano nga nageseereseere tutya Allah subhanahu wa ta'ala. fahiya wasiyatullah, ng'okutya Allah kyekiraamo kya Allah jalla waala kyatulaamira nakyo oba kyalaamira nakyo jamiu khalqi, ebitonde bye byonna. Tukwebaza okutukyaza entakira puroguramu eno hatha nabiyuna, ono enabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abantu bonna abagenda okwogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagenza okwetegereza nga sinnaba kunnyonnyola aya eyo, saba okkirize kulembeza ebigambo byange ne hadithi ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu gye yagamba nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, oyo yenna akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'olunaku lw'enkomerero, yagamba nti falyaqul khayra, asaanidde ayogere ebigambo nga birungi byereere, aw liyasmut, oba asirike. Ebigambo bino bye tugenda okwogera bigambo by'abantu batya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri n'agamba nti waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, naye yenna akkiriza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'olunaku lw'enkomerero, yagamba nti fala yu'dha jara, tasaanidde
kubeera nti anakuwaza mulirwano we oba mulirwanaawe. N'ekisembayo yagamba nti waman kaana yuminu billahi walyaumi alakhir falyukrim daifa, asaanidde okubeera nti agulumiza omugenyi we. Allah subhanahu wa ta'ala nga tukomyewo ku aya gyonsabye okubeera nti nyinyonyolera abatulaba abalungi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti qul bifadlillah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaddu bange bategeeze nti qul bifadlillah, bagambe ku lw'obulungi Allah subhanahu wa ta'ala bw'abawadde. Obulungi bwa Allah n'ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala byagabidde abantu bingi, naye nga mu byo ekibadde kye tulina okusooka okutunuulira mu mbeera yonna nga tunatunuulira kirungi kyonna, obulungi obusooka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuwaffe abakyali mu nsi essaawa zino bwe bulungi bw'obusiraamu. Ekyengera ky'obusiraamu kirungi, fadl min Allah. Oyo yenna Allah subhanahu wa ta'ala gw'aba awadde obusiraamu aba amuwadde ekimu ku bisinga obulungi mu birungi bye. Ekyokubiri yagamba nti wa birahmatihi, n'olw'ekisa kye Allah subhanahu wa ta'ala kyatussizzaako ffe. Allah amala okutuwa obulungi, ekyokubiri atuwadde ekisa. Abatukulembera mu kuvunula Qur'ani ey'ekitiibwa ne bavunula Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yagamba nti rahma ya Allah gye yali ategeeza mu aya eyo ye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulwaki avunula watyo? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakyennyonnyolera mu Qur'ani n'agamba nti wama arsalnaaka illa rahmata lil alamin, situwakutuma gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okujjako ng'oli kyakusaasira eri ebitonde byonna. Allah n'atugamba nti fabidhalik, ebirungi ebisigadde omuli obulamu, omuli obusiraamu, omuli okubeera nti abantu tuyina eddembe erituula wonna we tutudde nga twogera ku w'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebyo byonna bye tulaba mu nsi fadlullah, dhalika fadlullah, bwe bulungi bwani? Bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Ezo ensonga zombiriri okkirizibwa okubeera nti osanyuka newankubadde nti olinako emukuzo. Kikkirizibwa okusanyuka nawankubadde ku rahma ya Allah oba ku fadail eza Allah subhanahu wa ta'ala, ku bibiri waakuwaako ekimu, kyandibadde kya mumpisa omuntu okubeera nti asanyuka, kubanga byonna Allah subhanahu wa ta'ala ffe baani babiwa. Naye obeeramu abo ababiina byombiriri, fadailillah oba obulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala mu birungi bye byakuwadde, n'ekisa kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yajja nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Ekyokubiri yagamba nti huwa khayrun mimma yajma'un, kyekyandibadde ekisinga obulungi mu ebyo ebyandibadde bibakuŋŋaanya. Ng'otunuulidde aya eyo yokka nga yeeyawulidde, kizibu kya kugivuunula nga tomaze kutunuulira aya egiri waggulu, obanga tomaze kutunuulira aya egiddako wansi. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aya eri waggulu weeyo yagamba nti ya ayuha nnaasi, yayita abantu bonna n'agamba bange mmwe abantu, qad jaatkum maw'idatun min rabbikum, mujjiddwa maw'ida, mbatuusizzaako mbawadde, mujjiddwa maw'ida, ekyokwebuulirira. Kino ekyokwebuulirira kigenda eri abantu bonna, buli omu waali musiraamu, musliman kaana au kafiran kaana, ayina okutegeera nti ajjiddwa ekyokwebuulirira kyagenda okutubuulira mu maaso. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri
yagamba nti wa shifaa'un ekigenda okubajjira oba kyembasizzaako mbasizzaako ddagala naye eddagala nga liwonya ki alayhi salatu wassalam owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa shifaa'un lima fi sudur eddagala eryo Allah lyagenda okutubuulira mu maaso mu aya eddako oba ebigambo bye tukulembeza ddagala lijja nti okubabuulirira oba ekyokwebuulirira nakyo eddagala naye eddagala eriwonya lima fi sudur ebyo ebiri mu bifuba by'abantu endwadde wano tugenda kutunuulira endwadde z'emitima yenna atagenda kutegeera bino biddako oba yenna agenda okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okutubuulira lwogenda okusobola okwawula imma oyina obulwadde mu mutima gwo imma toyina wekikusanga ng'oyina obulwadde mu kifuba eddagala Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuliko ekyokubiri wobanga gw'obadde owangaala mu nsi nga teweebuulirira toyina kyeweebuulirira nakyo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukikuwa n'agamba nti ebyo byonna wahuda mugenda kufuna mu kwebuulirira okwo oba mu kyokwebuulirira nakyo mugenda kufunamu huda obuluŋŋamu ekyokubiri wa rahma n'okusaasira lilmuminin ebyo bigenda eri abantu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala awo Allah n'alyoka agamba nti qul bifadlillah byebino ensonga zembadde mbagamba olw'obulungi Allah bwakoze ki bwabawadde mu nsi wa birahmatihi ne rahma ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga rahma eyo ekisa kya Allah ye nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenna n'abamutegedde agenda kuba ategedde okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti fabidhalika falyafrahu mbakkiriza basanyuke okusanyuka okwo kwa njawulo era kulimu emiteeko egy'enjawulo Sheikh Samah akkiriza nkutegeeze nti abaatukulembera abalongoofu buli we baafunanga ekintu nga kirungi baasanyukanga ekyokulabirako ya hadithi gye nkulembeza ebigambo byange mbadde n'ensonga lwaki ngireese Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomere ng'omanyi nti oli mukkiriza wali yagambye nti wa rahmata lilmuminin rahma eno egenda eri abo abakkirizaani Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti falyaqul khayra yogera birungi oba tobiina sirika gyesembedde agambye nti falyukrim dhaifahu abaatukulembera bannabiyiina mu babaka bowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala woba otunuulidde baasanyukiranga abagenyi baabwe mu mbeera yonna mu mbeera ey'enjawulo Nabbi Musa alaihi salatu wassalam we yayingira mu nsi yagamba ati Nabbi Isa wassalaamun alayya yawma wulidtu yo olw'essanyu olw'ekirungi Allah subhanahu wa ta'ala kye yamuwa kuba mu bintu ebirungi nga tonnaba kubuusa maaso ebirungi byonna Allah byatuwadde bitandika ng'omaze kuyingira mu duniya muno kuzaalibwa yadde abasinga obungi tetufuna mikisa gyebaza Allah kubeera nti yatusiima n'atuteeka mu bantu abalina okuzaalibwa tuwangaaleko akaseera alhamdulillahi rabbil alamin ye yasanyuka atya yasanyuka nadduwa mu bigambo bye yayogeranga muto byalagwa essanyu lyayina okubeera nti akoze ki azaaliddwa n'ekyokubiri aya gye ziggwera wa yawma amuutu wa yawma ub'athu hayya ebyo byo bitunuulidde bayisanga batya nga bafunye ensonga yonna bafunye abagenyi falyukrim dhaifa nabiyuna nabbi waffe Nuhu alaihi salatu wassalam
nabbi Lut alayhi salatu wassalam yafuna abagenyi okuva ewamu naye yakola ki? olwabo okutuuka bati n'abakalibisa mu nju yafuluma bweru n'agenda asala n'abasalira endiga. eryo lyali ssanyu lye. wano tujjawo ki? okusanyuka kwa buli muntu alina ensanyuka ye. bano bannabbi ba Allah banjawulo babiri, buli omu alaga okusanyuka kwe. ono we yazaalibwa yalaga okusanyuka nakusaba Allah nakwebaza emirembe gibeere ku ye, neyeesabira. wano waliwo okusomesa omuntu okwesabira edduwa ye ng'omuntu. ekyokubiri teyakoma kwesabira, neyeesabira olunaku lwe yazaalibwa, lwanaafa ne lwanaazuukira. ono ye n'asanyuka mu mbeera yakusala olw'abagenyi bakoze ki? bafunye. ate era yagenda mu maaso ng'asanyuka. nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam yasanyuka n'alaga okusiima kwe eri Allah, rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka. nabbi Sulaiman yagamba Allah agamba nti nsaba onsobozese nfune akakisa akakola ki? akakwebaza Allah. wekyatuka ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam lamma su'iya bisiyamihi yawmi al-ithnain yaddamu ki? n'agamba nti dhalika yawm wulidtu fihi. olunaku lwe yazaalibwa basahaba bamulaba asiiba. kulwaki? ye yali ensanyuka ye alayhi salatu wassalam. nawe ekyo naffe essaawa zino abasiiba mu nsi yonna olunaku lw'emmande tusiiba tusanyukirako nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. tewali nsonga etusiibya mande endala okujjako abanga abasheekhe waliwo agiina agituwe, naye ffenna tutunuulira ki? ti nabbi sallama yasanyuka olw'okuzaalibwa ke mu lunaku lw'emmande n'alwagala n'akuza amawulidi ge kulla usbu'i. buli usbu'i yonna yajja buli wiki ng'asiiba olunaku lw'emmande nga yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. tusaanidde okusanyuka nga tukuza amazaalibwa ga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'okubaawo kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ffe yatulonda n'atuteeka mu umma ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. badde njagala okuliraanyisa ebigambo byoyogedde fi ikrami ddayif, aywa okukaribisha omugenyi. mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abamutegeera buli kaseera tulina mulabira mu mbeera nti muki? ti mugenyi. omuntu buli lwomulabira mu mbeera nti mugenyi kitegeeza ogenda mukola ki? mukolako ikram. aywa ogenda mukaribisha, ogenda kusanyuka olw'okujja kwe. ate bwe tuli mu mwezi gwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, mu kifo ekisooka okubanga tumukaribisha nnyo kuba guno gwe mwezi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yakola ki? gwe yazaalibwamu. onkoze bulungi fabidhalika falyafrahu. olwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne fadailu Allah zaatuwa, ebirungi Allah byatuwa okubanga tukola ki? tusanyuka. maasaawo bannaffe tugenda bannyonnyola okusanyuka okwo mu mbeera esingako ku sheekhe kyakoze eki kyannyonnyodde. njagala kujja eri sheekhe Husam ono kuba tuli mu mwezi, tuli mu nnaku leero ndowooza lwa 16 oba 17 ku kalenda yaffe yaki ey'ekisiraamu mu mwezi gwa Rabiul Awwal. Sheekhe Husam, tubadde tulina bye tulaba ne kati bye tukyalaba, abantu nga bakuŋŋaana ne basanyuka olwa mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. ng'abasanyuka bano bagamba nti okusanyuka kuno okuŋŋaana kutukuŋŋaana bid'a hasana, kuzuula okuki? okulungi. abamanyi kwe baalaba nti kusaana okuba nti omuntu akola ki? akukola. Sheekh Husam, abamanyi abatukulembera bid'a, ekigambo nga bid'a bakiteekamu emiteeko, bakyawula? njagala sebo otunnyonnyolemu inshaallah sebo. Bismillahi rahmani rahim.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها صلى الله عليه وسلم وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الطيبين الطاهرين، على أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تيسي شيخ محسني nebazaaka kisa kano akampeereddwa okwogera mu mwezi guno ogw'ekitiibwa, omwezi ogw'amazaalibwa, era gwankiriza okubanga mwe mwazaalibwa ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ekisooka kya byonna tulina okumanya nti ensonga ez'eddiini nsonga nkulu nnyo, era okuzoogerako tulina okubeera nga tuli beegendereza nnyo mu kubeera nga tuzoogerako ne mu mbeera mwe tuzoogererako. Ekyokubiri, tulina okumanya nti ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bw'atugamba mu hadithi nti yaweebwa jawami'ul kalim, ebigambo bye byali bitono naye nga bikuŋŋaanya amakulu mangi ate nga magazi. Imam Suyuti kyava atugamba mu hadithi eri egamba ya aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Hadithi eyo Imam Suyuti agamba mujjibwamu amasala, mujjibwamu okunnyonnyola okusoba, oba mujjibwamu okulamula okusoba munnamula ekinaana mu bigambo ebyo bitono. Ya aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Bw'otunuulira mu hadithi eya innama al-a'mal binniyati, bafuqaha bagamba erimu emiryango 70 min abwaabi al-fiqhi, emiryango egisoba mu 7 muki mu fiqhi. Kati otunuulira ebigambo nga bitono ddala naye nga amakulu gaabyo mu kugaziwa kwabyo tugendera ddala wala nnyo. Wano we tujjira ku nsonga y'ekigambo ky'obuuzizza ku bikwatagana ne bid'a. Ekigambo bid'a mu lulimi Oluwarabu kyekyo kullu amrin mukhtari' ala ghairi mithalin sabiq, y'ensonga yonna eyatandikibwawo nga mpya, toyina kwolabidde nti otandiseewo ekintu, toyina nga Allah bwagamba badi'u samawati wal ardi, ye yatandikawo okutonda eggulu n'ensi, nga bwagamba Allahu tabaraka taala ng'ayogera ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ategeeza abantu be, qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli, sinza asookawo muki mu babaka, sinza omubereberye mu babaka. So eyo ku saidi y'olulimi Oluwarabu, ku saidi ya lugha. Then bwe tudda mu saidi ya sharia ey'amateeka g'Obusiraamu, baulama ku nsonga ya bid'a bagenda ne baawukana mu yo, kubanga ensonga eno tugyogerako bi amanatin ilmiya. Obwesimbu bwa irimu bwe kubeera nti oyinza okuba ng'olina stand k'oyimiridde, ng'olina stand nkiteeka entya mu lulimi ng'olina oludda lw'oyimiriddeko lweweekakasa, ne wabaawo n'oludda olulala olw'abamanyi. Naye bw'oba oyolesa sayidi ezo zonna zombiriri, olina okubeera ng'okola ki? Ng'ozoogera era ng'ozijjayo mu butuufu bwazo, ng'ozijjira ddala mu bitabo byabo bannyini ludda olwo, so si ku ntegeera eyiyo ne ku ndowooza eyiyo, kubanga ojja kujjayo ensonga y'omuntu ogizimbire ku ntegeera eyiyo, ogizimbire ku ndowooza eyiyo, ogende ofundikire ng'olamudde bukyamu. So ku nsonga ya bid'a, oludda olusooka lugamba nti teriimu taksimu, teriimu ki? Teriimu miteeko. Tugamba bid'a kyonna kye kimu
kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar. Awo we bayimiridde, era waliwo abamanyi nga banywevu mu kisaawe kya irimu nga bayimiridde ku nsonga eyo ng'agamba buli bid'a, buli kintu kizuule mu ddiini buba bubuze, era buli bubuze bukuwunzika ng'oliki mu muliro. Mubaamu kubayimiridde ku sayidi eyo ye Imaamu Ash-Shatibi sahibu al-i'tisam, ayimiridde ku sayidi eyo, ne Sheikh Ibn Taymiyyah naye ayimiridde ku sayidi eyo, n'abamanyi abalala abali ku ludda olwo. Tayib, awo tukkiriziganyiza balina we bakoze ki, we bayimiridde ku nsonga ya bid'a, nti buli bid'a, buli ekiyitibwa nti kizuule mu ddiini buba buki, buba bubuze. Abaffe waliyo ekigambo ekyawukana ku ekyo, nti si nti buli ekizuule mu ddiini oba si nti buli kipya mu ddiini buba bubuze. Naam, ekigambo ekyo weekiri, era nakyo kiyimiriddeko abamanyi bangi mu buli madhhabu. Madhhabu ga Imam Abu Hanifa ojja basanga, madhhabu ga Imam Shafi'i nga naye kennyini ojja musanga nga bid'a giteekulamu emiteeko. Madhhabu ga Imam Ahmad ibn Hanbal ojja kusanga nga naye kennyini mu madhhabu ge bid'a bagiteekulamu emiteeko. Katutandike n'ekigambo ekya Imam Shafi'i fima yarwihi al-Imam al-Bayhaqi mu kitabo kye ekiyitibwa Manaqibu ash-Shafi'i. Imam al-Bayhaqi atugamba ne sanadi ye agamba al-muhdathatu darbani, nti ebintu ebizuule mu ddiini biteekululwamu emiteeko ebiri. Najja nannyonnyola nti mu byo mu zino ensonga mulimu ebiri ekyennyume kya Qur'an, kitaban ma yukhalifu kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an, ebyawukana oba ne bikontana ne Qur'an, ne bikontana ne sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ne bikontana n'ebigambo by'abamanyi oba enkola y'abasahaba, oba ne bikontana ne ijma', ogwo muteeko. N'agamba fadhaaka al-madhmuma, yoyo bid'a avumirirwa. N'omuteeko ogwokubiri n'agamba ebitakontana na Qur'an, ebitakontana na sunna, ebitakontana na nkola y'abamanyi, ebitakontana na ijma', fadhalika al-mahmuda. Era kyekigambo ekimu Imam Abu Nu'aym fi kitabihi Hilyati al-Awliya, mu kitabo kye ekya Hilyatu al-Awliya, era aleeta ebigambo ebifaananako bwe bityo ng'abijja ku Imaamu Shafi'i ng'otambudde ne sanadi ye mu kitabo ekyo, nti era bid'a agamba mulimu mahmuda, bid'a al-mahmuda ye bid'a atya ennungi, bid'atun hasana. N'agamba wal bid'atu al-madhmuma, ne bid'a avumirirwa, bid'a atali mulungi. Era nannyonnyola nti byebyo oyo mulungi yoyo allati tandariju tahta usulu sharia, nga oyo bid'a agwa wansi wa ensibuko mu nsibuko za sharia, nti eyinza okuba nga okulamula tekuzze lumu wabula ne kujja nga kujjidde dalil, nti dalilu ezzenga ebuna oba zenga oba ekyo wansi wa usulu za sharia, omuli kitab Qur'an, omuli sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, omuli qiyas, omuli ki, omuli ijma', n'ebyokulabirako ebirala bingi. Abamanyi abalala ne bagenda mu maaso ne bagikasama ne bagiteeka mu ahkamu at-taklifiya, nga sultanul ulama Izzu ibn Abdussalam najja n'agamba min al-bid'a, mulimu bid'a ngali wajiba, nga bid'a oyo wabuwaze kizuule naye yabuwaze. N'agamba ne mubaamu mustahabba ayagalwa, nga bid'a naye ng'ayagalwa, ne mubaamu mubaha, nga bid'a naye ng'akola ki, mulungi akkirizibwa. N'agamba ne mubaamu bid'atun makruha,
bid'a nga atamwa najja n'agamba ne mubamu bid'a muharrama nga bid'a oyo ali haramu nga naye amuteekululamu bw'atyo era bye bigambo byebimu byojja okusanga mu ihya ulumuddin ekya Imam al-Ghazali ebigambo ebifaanaganako bwe bityo nga bajja batematema era ne Imam an-Nawawi omunnyonnyozi wa sharh wa sahih Muslim ekitabo kya Muslimu annyonnyola era naye najja n'akasama oba n'ayawulamu bid'a miteeko ebiri n'agamba waliwo bid'a hasana ne bid'a sayyi'a era n'agenda wansi najja n'ayogera ku bigambo bya Izzu ibn Abdissalam ne mubaamu imaamu omulala Imam Ibn Jawzi mu kitabo kye ekya Talbis Iblis oyo mu Hanabila mazhabu ga Imam Ahmad ibn Hanbal era najja naye ng'agamba bid'a mulimu ali mahmuda ne mubaamu ne bid'a aliki ali madhmuma. So batugezaako okutematema ba aimma abayogera imaamu owokubimba Hanabila ayitibwa Ibn Rajab al-Hanbali nanyini Jami'u al-Ulumi wal-Hikam gannyonnyola hadithi zile za Imam an-Nawawi al-40 an-Nawawiyya yazinnyonnyola mu ekyo kitabo era mwe muli hadithi okwawukana kw'abamanyi wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Imam Ibn Rajab al-Hanbali annyonnyola hadithi eyo n'atugamba nti mu kitabo ekyo Jami'u al-Ulumi wal-Hikam asobodde okukifuna akifune nga kinnyonnyola hadithi eyo agamba mulimu bid'a ali madhmum avumirirwa ne mubaamu ne bid'a ali hasana bid'a omulungi. Ebbanga lyamala nga bid'a oyo ayina waagwa takoonaganye ne sharia ayina mustanad era ba ayimma babinnyonnyola nti ayina weyeekutte mu sharia oba mu umumul adilla oba mu kulliyati al adilla wonna weyeekutte mu kitab oba sunna oba qiyas oba ki oba ijma oyo bid'a aba talina buzibu. So tugenza okulaba nga bayawukana mu kubeera nga bakasama bid'a bamawulamu emiteeko egy'enjawulo naye ate boddayo mu bigambo byabwe balina ate we bakomawo ne beegattira mu bigambo ebyo ndowooza bye tujja okubeera nga tulaga abamanyiwa we beegattira bano abagamba nti teriyo bid'a yenna mukyamu era bubuze ne bano abagamba nti bid'a ateekulwamu emiteeko okusinzira wa waagwa mu mateeka mu usul mu nsibuko za sharia mu kitaabu wa sunna wa qiyas wa ijma wama ila dhalika tujja kubeera nga tutunuulira ebigambo byabwe insha Allah. Jazakallahu khair. Sheikh agezezzaako okutunnyonnyola ku taksimu ya bid'a enteekulula abamanyi gye baateekulula ki bid'a okuzuula kuno ekinkola bulungi ku nsonga gye tuddako kuba entuula basheekh munjulira entuula ezikolebwa mu mwezi guno abantu bazikola nga beesembesa ekigambo ekigamba nti eno bid'a kuno kuzuula okulungi ne ayati endala nga sheekh gyannyonnyodde ne ahadithi za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze mwatunyonnyola mu ntuula ezakola ki ezakulembera. Sheikh Ashraf njagala nkubuuza ekibuuzo ekigenda okubeera sarih bid'a maulid abantu ne batuula ne boogera ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaŋŋambe maulidi zaffe ez'awano eza Uganda ziramula zitya abantu tubawe hukumu ki kusinziira ku bamanyi baffe engeri gye bannyonnyola ensonga eyo sebo. الله الذي خصنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنقذنا به من ظلمات ودياجن. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. كما أنجي شيخ سماحة tunaba kugenda mu kibuuzo kyonzikiriza bigabe Sheikh Usama nyongereko mmanyomu bamanya abakasama bid'a min al-ulama
abakasama bid'a okuba nti alimu emiki emiteeko sheikh wammwe Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi alayhi rahmatullah Islam mujaddidu hadhihi al-umma ekyo kyandiba kikyo naye njagala kukkiriza nti sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullah mu bigambo bye mu risala shakhsiya ye-16 ku safha 2 yagamba walmaqsudu bayanu ma nahnu alayhi min ad-din ebyo biri wansi w'omutwe ogugamba nti ihtimadu da'wati sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ala al-kitabi was-sunnah ntegerekesa yagamba walmaqsudu bayanu ma nahnu alayhi min ad-din gabavunula walmaqsudu bayanu ma nahnu alayhi min ad-din n'ekigendererwa ffe kyetuliko kwe kunnyonnyola kyetuliko mu kukola eddiini yaffe wa annahu ibadatu llahi wahdahu la sharika lahu fiha n'okukakasa nti teriyo kisinzibwa okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala wa khal'u jami'u shirki n'okuva ku shiriki yenna ntegerekese wa mutaba'atu rasulu sallallahu alayhi wa sallama fiha n'okugoberera nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama بخلع جميع البدع إلا بدعة لها أصل في الشرع n'okwesamba ebizuule byonna okuggyako إلا بدعة لها أصل في الشرع okuggyako ekizuule ekirina ensibuko mu ddiini ekitegeeza no sheikh alaga nti waliwo bid'a omulungi ne bid'a omuki atali mulungi mu bigambo byo yagamba kajama'i al-mushafi fi kitabin wahidi okulaga bid'a omulungi hasana sheikh gwa dayogerako njagala ku bid'a ono mwogera ku ngina mwogera ku bigambo byange kajama'i al-mushafi fi kitabin wahid ngokuŋŋaanya ekkulani mu kitabo kimu wa jamu Umar radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu as-sahaba ala at-tarawih jama'a nga sayyidina Umar okuŋŋaanya abasahaba basali tarawih mu jama'a وجمع ابن مسعود أصحابه على القصص كل خميس ابن مسعود بيكون غانيا بانت ما يميز قصص بولينا كلواكونا ونحو ذلك نيفانا غانا كو ويبتيو فهذا حسن والله أعلم إبي النبي رونجي الله يسينغا وكمانيا إن يقدر كو يبدأ إضافة كو بيقابي الشيخ وكاكسانتي ني الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله نيوم كو مانيا باغينا نيشيغاما نتي للبدعة أقسام بدعة لمو امتيكو توديك تشوزو تشومبوزيزا حكم احتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم okulamula kunkuŋŋaana ez'okujja kuza nga tujjukira amazaalibwa ga nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Sheikh Samaha bil amana al ilmiya twagala twogere nga twogeza amana al ilmi obwesimbu mu kisaawe kya irimu فعلماؤنا الأجلاء أمن يفرات كلهم رضوان الله عليهم على خلاف بالكوشي بالكو مكواو كان كون سونغي عبر التاريخ بين من بيجي ياكل من رسيل روكا تتوقع هو من يوالي يوغندا بوكا انتباهي وكان في عمل الاحتفال بالمولد النبوي أمن يفرات كلهم رضوان الله عليهم اختلفوا بايا وكان في حكم الاحتفال مكولامولا وكوكوزا مزايوغا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بين المانعين والمجيزين wakati wokuba nti waliwo abakkiriza n'abakola ki n'abagaana mubagaana okuza amawulire aga nti gakkirizibwa tegaliiyo ntegeregese abamanyi baffe ba mu ddiini nahtarimuhum wa nahtarimu araahum tubawe ebitiibwa era n'endaba zaabwe tuzikola ki tuziwa ekitiibwa abamu ku bo abamanyi abo betwogerako banene nnyo hatta nikumanya haji zaffe zetuliko ntegeregese kal imam Tajuddin al-Fakihani alayhi rahmatullah imam Tajuddin al-Fakihani alayhi rahmatullah yumko mayagana amarul mawlid tajimanyiko aslu ntegeregese yaga nti sijimanyiko aslu sikiriza mu mbere fanagana ko bwejo ntegeregese wakati mu butera byanti al-imam Tajuddin al-Fakihani ash'ariyun fil aqida mutasawwif fi suluk ntegeregese shafi'iyun fi al-madhhab bodda no mwetegereza ali ku manhaji
entuufu ddala etaliko kigambo lakin mu bigambo bye yalaga naga nti amalul mawlid tagirabamu ki tagirabamu nsonga era talaba asulu yaayo fi ddiini n'abamanyi abalala bamuwafaka ku nsonga eyo ne bagenda n'ekigambo kye bangi abalaga nti amalul mawlid teyina nsibuko nga biddayo ku hadithi ya Sheikh Usama gyakonyeeko man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun era amanyi betegeeza hadithi bagamba nti singa omulimu ogwo gwali mulungi mutume sallallahu alaihi wasallam yandibadde agukola ntegeregeze as-sahaba ridwanullahi alaihim tebandigubuusizza maaso bandibadde bagukola era ku kigambo ekyo ne bagamba nti olwokuba nti bali eri baali batusinga obulungi n'okwagala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne balaba nga ekisinga okubeera ekirungi gye bali kwe kwesamba al-ihtifali bi dhikri al-mawlid an-nabawi okwesamba okujaguza nga tujjukira abazaalibwa ga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadha sunifun min ahli al-ilm sharif ogwo muteeko weeguli bamanyi ba irimu eno abebbeeyi abalaba endaba eyo ntegeregeze naye nga sinabagenda ku ndala Sheikh Samaha njagala omulungi atulaba yeyongera okujjukira nti ensonga ero eyawukanwamu amalul mawlid yayawukanwamu ng'era ensonga ezayawukanwamu amanyi b'eddiini eno naye amanyi bwe baayawukana mu nsonga eyo baawangaala batya bawangalira mu mbeera ey'okukwatagana wakati mu kuba nti tebakkiriziganyizza ku nsonga eno ntegeregeze al adabu fi lkhilaf empisa mukola ki mukwawukana bano bwe bagamba nti tekikkirizibwa al ihtifal bi dhikri al mawlid an-nabawi hadha ra'yuhum wa ra'yuhum muhtaram era buli muntu yenna nga kawulu eyo emutebenkeza omutima falahu hurriya ayina eddembe okukola ki okugenda nayo wabula ekimukakatako kwe kubanga la yujibirna tatukaka tatufosinga kubanga naffe tutwala eki endaba ye kubanga n'endaba endala egamba nti al-amalu bi dhikri al-mawlid an-nabawi yajuzu kiriko abamanyi abaki abanene mu ddiini ntegeregeze كالإمام ابن حجر الأسقلاني كالإمام تقي الدين السبكي كالإمام السخاوي كالإمام الإمام أبو عبد الرحمن جلال الدين السيوطي كالإمام المجدد الشيخ اللهم صل على سيدنا رسول الله الحافظ العراقي نبى من يبر لبانجي نتجرجس لكن بابا تجرزين سونجيزو بعض بارا عمل المولد من البدع الحسنة زي مكو بدع شيء النونجي بدع منبراتي الاحتفالات هذه إن كنا نقول شيء زي تكون وأما عمل المولد كيشو كوزا مولد نقول كوزا مولدي تجرجز من العلماء أكسانتي السنة ثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شديكو حديث سيدنا يا سيدنا الشيخ أبو بكر جاسوميكو سيدنا أبو بكر علي وان بيتي حديث جاسوبي إبدا نقول تجرجز النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيامه نتوكي سيدنا نبي سيدنا أبو بكر علي وان بيتي حفظه الله تعالى سجى رحمه الله أنا أريد أن أشتغل بيرجتوه أما من يوجد حديث الشيخ جاسومي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح بامبوز عن صيامه يوم الاثنين الواتي أسيبوا نقول لكم ورماندي انتقل فما كان جوابه صلى الله عليه وسلم يد ماتيا ذاك يوم ولدت فيه والله تمريم الدوران تمريم كويتورولا نبي يشوف غير اوبن له ياتينو ماتش بوسا بوسا نبي يغانتي ذاك يوم ولدت فيه ونقول نقول شيء والنزال وامو اشهد الرسول صلى الله عليه وسلم يفتخر بيوم مولده هو ينيني ينيمير زاغا منقول نقول شيء لو يزال وامو تكركس اذا وامني بغانتي لا بكيبا كيدي ويتيو النبي يركز صلى الله عليه وسلم لا بد كما تركزا غبا يركزا نتوغا غان شويه مدو موصول الفقه سيدنا علي احمد زكسوكا mungu amtuhumire bibasoma usul الفقه يبين مفهوم المخالفه من شروط الاستدلال بالمفهوم المخالفه باتوغا انت الا يخرج اللفظ جوابا للسؤال سوى شيء سيغان النبي محمد صلى الله عليه وسلم تيابوزبوا ناچوغرا بوغيز انت يابانغ سوموا الاثنين فانه يوم ولدت فيه يعني بدك مزوكا كتا انت بولي ياغالو كوزا مازالو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اينا كسيبا بسيبي دغرغس نور وكما انت بامبوزا صلى الله عليه وسلم عن صيامه mutume tukula wabulwa mando bero sibyo nsonga ki
mutume sallallahu alaihi wasallam nabera open nabo nabaga nti dhaka yawmun wulidtu fihi nabbi yabawa yechi yali akola sallallahu alaihi wasallam ekikola ki ekimwangwira amwe kumanyini bala benda begamba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yujbirna ala as-siyam tiyatuka kola ki kusiba kubanga kimanyikiddwa nti yayagala ngo kaka ummaye nakosa bantu be ngabo cyajja kusenya laula ana ashuqa ala ummati ne hadith na nyingi na nabi sallallahu alaihi wasallam atulaga nti ayina byebalama olwokutakiriza umma yo kubanga yingira mu mbere yakaki eyakanyigo ntegekise sebo idhan ekigambo al-ihtifal bi dhikri al-mawlid an-nabawi kirimu ebigambo bibiri inda ahli al-ilm al-sharif mu bamanya batu kulembera mulimu amanya abala benda begamba nti la yajuzu al-ihtifal bil mawlid an-nabawi tekikirizibwa endaba weeri era ejja kubeerawo ila al-abadi tetwagala kugijjawo n'abamanya abagamba nti yajuzu al-ihtifal bi amal al-mawlid an-nabawi wa huwa qawlu al-jumhur nga kyekigambo kyamanya basinga okubeera baki abangi ddala ate nga femu kimanyimu nnyo nti umma yaffe ono olwaleero tutambulira nnyo maa sawadi al-a'zam n'abamanya basinga okubeera baki abangi idhan fe kigambo ekyaffe olwaleero kyesamaha naddala nze njagala kweyogerako nga nse amiru ila qawli al-jumhur nesigama nnyo ku kigambo kyamanya abasinga obuki obungi yabagamba nti yajuzu al-ihtifal bil mawlid an-nabawi olwokuba nti byonna bitusiŋŋaana fi hadhihi al-ihtifalat tusiŋŋaana nga byonna bituufu n'ekirala mu nkuŋŋaana zino amanya mbalaba nga zirimu barakat nga imamu sakhawi ntegeregese yalabanga endaba entula zino tetulala tusaira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam entula ezo zijjuddemu barakati nyingi ntegeregese bajajjafe abatukulembera ridwanullahi alaihim bo tewabajjangayo ssanyu lyabwe ne liggwayo okujja nga oyogedde ku mazaalibwa ga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naddala wani waffe Uganda ensonga lwaki bo ne mu bigambo byabwe buli mukolo gwe babeeranga nabwo ogw'essanyu ng'okujjayo essanyu lyabwe bawongerako ekigambo mawulidi tugenda mu mawulidi ey'okuyingira ennyumba ya samaha okifunye tugenda mu mawulidi eyingira ennyumba yani ya Sheikh Samaha mu kuyingira ennyumba nga basoma mawulidi basobole okujjukira okuzaalibwa kwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kibajjayo essanyu lyabwe ne lijja ku ngulu ntegeregeze tugenda mu mawulidi eyaqiika y'omwana wa Sheikh Ali tugenda mu mawulidi ey'embaga ya Neefa tugenda mu mawulidi buli kimu kyabeeranga mawulidi ensonga lwaki emikolo gyonna egyakolebwanga gyasomebwangamu ekitabo ekyo ekya Barzanji ne bajjukira okuzaalibwa kwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idhan njagala okumaliriza ekigambo kyompadde nga nsaba omulungi atulaba tamenyekanga na nsonga ya ihtifalu bil mawlid an-nabawi ensonga nyangu ensonga eyokuza mazaalibwa ga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nsonga nyangu tetulumyanga omutwe bw'obanga ekigambo ekikutudde mu kifuba nti la yajuzu al-ihtifalu bil mawlid an-nabawi kite tokuza ntegeregese lakin la tunkir tonyiga tonakuwala olwokuba waliwo abakola ki abahtafala bil mawlid an-nabawi n'okutuuka obbawo amannya agatali gaabwe abo bakafiri abo banabidaha abo n'ebifaanaganako tuzze ne twesiŋŋaana nga mwana wattu abamanya abalaba okuza mawlidi nga be basinga obungi bal n'ekisinga okubeera ekinene wano ewaffe Uganda amalu lmawlidi obusiraamu bwayingira wano ewaffe obusinga obungi bwayingirira ku mukono gwa mawlidi buli wababeeranga mawlidi nga abasiraamuka baki abasiraamuka bangi abayingira obusiraamu n'abamu ku bagaana mawlidi bajjajjaabwe ne bakitaabwe basiraamukira mawlidi lakin bil asaf twesiŋŋaana nga ate olwaleero bebakutte omumuli okugaana okuza amawulidi anti sheekh bagamba nti tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabat ndowooza ku kibuuzo ky'omubuuza sheekhe ngezezzaako okubeera open ku kyo sheekhe alegabisinaba kindaze embigambo sheekhe byoyogedde nti ekikolwa ky'okukuza amazaalibwa ga mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna ku ndaba yange kukusiiba kuba ye nabbi yali akola ki yali asiiba Sheikh Samaha katono nnyo tetwawukana kukuza mawulidi ffenna twegatta okukuza mawulidi kikkirizibwa lakin twawukana fil kayfiya dayo kyetegereze fil kayf gakuzibwa gatya naye gokuza mawulidi gakuzibwa naam gakuzibwa onti okukuza amawulidi sunna kuba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bo bashekhe bwemutunyonyodde mu hadithi ye nekijjira mu mbeera y'okwawukana ku mbeera abantu gye baba bakoze ki bakikozeemu ate nekijja n'okinyonyola bulungi nti
ekikolwa wano mu Uganda kyetukola ekyokuba nti tukuŋŋaana sifa abasoose okukola ki okikola kiina abamanyi abakiwagira n'okukubiriza abantu okukuŋŋaana okwogera ku mukama waffe Nabi Muhammad. Kankyogereko ekigambo kimu nakyo Sheikh Ashraf sallallahu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina. Twabadde mu ddarasa yaffe ey'olwokusatu Sheikh gye mmanyi gye tumanyi obulungi tutuulamu olwokusatu twabadde Kawaala. Sheikh Usama n'atukola bulungi bwe yabadde omusomesa n'atulaga nti abamanyi abakulembera omwezi guno ogwa mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abamanyi mwe basinga okuwandiikira ebitabo ebyogera kwani mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate abayizi bo ne bayitiriza nnyo okusoma ebitabo ebyawandiikibwa ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekiraga bulungi nti abantu okutuula ensonga ebatuuzizza kwawula lunaku luno okwogera ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikolwa ekivudde emabega nga kikola ki akikolebwa. Njagala kujja eri Sheikh Abdul Wahid Musoke. Sheikh Ashraf atunnyonnyodde abamanyi abakola ki abakulembera ab'emabega abayogera ekigambo ky'okkuŋŋaana ne twogera ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nja kusaba Sheikh Musoke otunnyonnyole oba otugambe abamanyi abantu abamu be tumanyi bamu nga tubalabako ne ku mitimbagano tubalabako nga boogera ku nsonga y'okkuŋŋaana olw'okwogera ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله القائل في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. kusoko kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuvu n'okusabira ku Nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, Sheikh okutambulira mu buufu bw'abaganda bange basoose okutunnyonnyola nga Sheikh Ashraf watunnyonnyodde ebigambo bingi nnyo ebyogera ku mulamwa gwa Mawlid. Naye ebigambo ebimu ebirungi omanyi omubi yabeera ng'agamba yagamba idha kana hadha alkafir jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fi ljahim mukhalladan ata annahu fi yawm al-ithnain دائما يخفف عنه السرور بأحمد فما ظنوا بالعبد الذي طال عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا صلى الله عليه وسلم. ebigambo ebyo byampomedde nnyo naye obutagala kutambuza nakumala budde ku mulama gwe tuliko gwa hadha nabiyuna byabaseeke ebyo bitegedde nera ababiwomerwa okalekedde abalimu ate n'omundi ogwasuka kenyini inshallah twabivunula Sheikh yabyogerako ebivunulwa. Sheikh Ashraf nga watunnyonnyodde abamanyi bajja nga baawukana alubeerera lwonna. Mu bamanyi baffe abajja nga tebakkiriza Mawlid ab'omulembe guno ogwaffe gwe tuliko mulimu omumanyi omu yawandiika ekitabo hukmu ihtifal bil Mawlid warraddu ala man ajazahu Sheikh Muhammad ibn Ibrahim ali Sheikh rahimahullahu ta'ala. Yajja nannyonnyola mu risaala ye ebigambo biwanvu nnyo tosobola kubimalayo lwaki olw'obudde naye bonna okusinziira nze we nasomyemu nga baliko hadith eri man ahdatha fi amrina oyo yenna atandiseewo enkola nga tebaddeewo ma laysa minhu fahuwa rad. Kati ne mu risaala ya Sheikh waffe ali Sheikh kiyasinga okukkaatiriza ennyo kyekyo. Nadda n'ebigambo ebya Sheikh gwe yatuwadde Sheikh Usama sultan ulama al-Izz ibn Abdissalam byabeera nga aleeta nga akasamye el-bida bwe Sheikh yagikasamye bulungi nnyo byonna ebigambo najja nga akola ki ngabyogerako ng'abiradda. Mwana wattu mbamanyi abaala neera abali ku ndaba eyiye mulimu Sheikh gwe tumanyi nnyo mu fatawa ye Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz
naye yabeera nga yayimirizaawo ekigambo ekyokubeera mbu amawulidi owokkera enkya netuuka mu mwezi guno netukuza amawulidi si nkola ya nabbi saa sallama era mu hadisi gyabeera nga ayimirizaawo ya hadisi emu. Neera omumanyi owokusatu gwekiyinza osembyayo olw'obudde mwana wattu yalina era fatawa ya Muhammad bin Saleh al Uthaymin bwe yabeera nga abuuzibwa ku nsonga y'okuza amawulid hadisi neera mwebufu bwe mubakolaki mwe batambuliramu. Neojja wanne waffe Uganda abamanyi baffe betuwangala nabo ku mulembe guno nga Dr. Adam Senjala bemu ku bigambo byakolaki kuba we bavunula hadisi eyo bagamba singa mazima ddala omulimu ogwo gwali mulungi abatusooka balikoze eki bandi tukulembedde mu gukola ne batubuuza final mutabaa kati ogoberera kwaffe kwakolaki kuli luddawa naye ebyo bigambo byabamanyi naye abo bamanyi ku saidi abaagaana okubanga amawuledi gakolaki gakuzibwa naye mbamanyi abatambulira ku ntambula ey'okubeera nga amawuledi gakkirizibwa okubanga gakuzibwa mulimu al-mufti sabiq wa Masri ye Dr. Ali Guma al-Mujaddid yabeera nga ayogera ebigambo n'agamba al-ihtifaalu bi dhikri mawlidihi min afdali al-a'mal wa a'zami al-qurbat bumazima ddala okeera ekya n'okuza amawuledi bwe gumu ku mulimu ogusinga obulungi n'omulimu omu gwe yalikoze okubeera nga asembera eryani Allah subhanahu wa ta'ala liannahu ta'bir anil farhi wal hubb kuba yo oba otambulidde wal hubb lahu oba otambulidde mu layini yaki yo ya farhu okusanyuka n'okwagala kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiki ekigambo kyatugambye ate n'ayogera amaaso n'agamba akagambo wa mahabbatu nabi sallallahu alaihi wasallam aslu min usul iman okwagala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiri emu kwebyo ebikola omwana Adamu yenna ayagala okubeera omukkiriza byali badde nga akola ki ng'ayogera. Abamanyi abasinga sazino gwe tumanyi Sheikh Muhammad Ratib an-Nabulusi naye yabeera nga ayogera ku ihtifal n'agamba laisa ibadatu walakinahu yandariju tahta da'watu ila Allah si ibada gabamu lyekkubo lye bayitiramu gaana mawulidi muffe tugitwalanga ki nga ibada وأجزم نعم أنها من العبادات. naye Sheikh an-Nabulusi ndegera ku bigambo bya Sheikh agera ku kinyonyi ekigambo kye yagamba yo si ibada wabula eririmu ku makubo aga da'watu ila Allah okubanga tukowola abantu okugenda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naye n'agamba n'ebisigadde byonna byetukuza nga tuli masjidi zaffe oba tuli ewaka batukuŋŋaanye wa muntu nga tujjukira ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amazaalibwa ge tekirina ku buzibu. Omumanyi omulala Al-Habib Umar bin Hafidh tumumanyi naye yabeera nga atugamba majalisi mawalidu kaghairiha amajalisi mawlid yani entula zetutuula nga twogera ku mawulidi oba tukuza amazaalibwa ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biri mu ttuluba ly'entuula zonna essaawa zino ezituulibwa nga eziriwa zino zetuli mu kutuula oba entuula ngaemutamarat nga mutamarat zetutuula ez'eddiini n'owulira abasheekhe batudde mu nsi bweti mbeera batudde mu nsi bweti naye eri entuula gye tuba tutudde eba ntuula ya ilmu yakweyigiriza lwaki kuba tubeeramu okusoma Qur'an tubeeramu okubanga twogera ku Allah subhanahu wa ta'ala dhikirullah okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala wana okumujjukira ne tubeeramu wassalatu ala nabi ate nga byonna tubimanyi bil ma'mur byalagibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne twongeramu ki wa it'am ta'am wane baffe ndala nga wane kikubirizibwe waffe nnyo mu kalicha zaffe okulya emmere kyebula natuuka nze ne mbusiraamu ne mu kalicha yaffe wano ya busiraamu nze kyannenyusa okutuuka e Masiri nga mawuledi eri bagabuga biswiti nali mmanyi neera tugenda kulya ku mmere nga mawuledi endala Sheikh Osama jjukira twagenda ku Baitul Muhammadiyya buli nsi erina sunna yayo eri sunna zaabwe okulyako ku mawuledi bo bali banona switi gwe bagaba abaana ne bagabira n'obuki n'obulabo naye yagamba ebyo byonna bye tukola tubikira min ajalillah tugendereramu Allah kubeera nga akola ki nga atusiima oba nga atuwe empeera kati alabira ddala nga fahiya matuluba wa manduba shar'an
kyetaagibwa ate mandub yani kirungi okuba nga omuntu abeera ng'akola ki ng'akola. Omanyi omulala we ne Sheikh Muhammad Mutawala Sharawi naye yali ku saidi emu ebeera nga bakkiriza amawulid, ne Al-Mubashir Tarrazi ne alimu mwabo aba Turkistan yabeera ng'akola ki ng'agamba amawulidi essaawa zino asbaha wajiban asasiyan limuwajahati mastajadda min al-ihtifarati dharrati fi hadhihi al-ayyam. Bwa mawulidi kyatuusa akaseera nga gali wajibu ye munjogera ye gali wajibu okuba nga tugakusa. Olwaki tuli mu kaseera nga waliwo ihtifarati, waliwo ebikuzibwa bingi ate nga biri dharra bibuzabubuza. Ate bweba nga tufunyeewo ensanyuka nga yahuda yabulungamu kuba ogenze kutegeera nabbi wo, ogenze kumiiga, bagenze mu kunnyonnyola na kusanyuka munaku n'ebirungi ebyali byonna ebisikoze ki ebisigadde. Mwana wattu be babamanyi abamu mulimu ne mufuti ewa Ordon naye alina ebigambo byayogera nabyo biki birungi nnyo. Naye ebitabo neera still byeyibeera nga byawandiikibwa ku mawulid mu guno omulembe muvudde ku bitabo ebikadde ebyawandiikibwa ng'ekya Sheikh Muhammad bin Ibrahim ekya Sheikh Muhammad Zakiddin Ibrahim tumumanyi awanika kitabu hawli mawlidi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam n'ebitabo ebirala tuyinza okubeera nga twogerwako. Ekyo nakyo nga nkomekeza ebigambo byange neera negatta ku bigambo bya Sheikh bagambye. Okwawukana si kwakuggwa kati wabula saidi gy'onywereddeko gy'oba okola ki gy'oba obeerako. Naye aya ya Sheikh Ali gyatira nnyo okutukubiriza n'otugamba Allah subhanahu wa ta'ala we yalagira abasiraamu basahaba businga akaseera akwate nga naffe tukolako omuntu atali mukkiriza stajarak abeera ng'akusemberera aya sijembadde abeera ng'akusemberera naye musembeze omuyigirize. Ekyokulala aya endala Sheikh niyo gyatera okozesa ennyo na Allah subhanahu wa ta'ala nga atugamba twewale nnyo okuvuma abatali bakkiriza bano. Singa okeera enkya n'obakola ki n'obavuma bagenda keera bavumaani Allah subhanahu wa ta'ala. Kati nabwe kityo olaba Allah atugaana okuba nga tujejja bano abatali mu ddiini yaffe wati ate ffe abaawukanye masala kitegeeza wonna aleeta ebisongovu nange ngenda keera enkiki naye ate abamanyi bonna okuva edda nedda okwawukana kwabeerangawo naye baakolanga ki buli omu yawanga ihtiraamu ku bigambo by'omumanyi. Allah kyatugezesezza nakyo buli omulembe nekikola ki nekibeera nga kibula. Netusaba Allah abeere nga akituwa ya Rabbi. Zijjawo Sheikh Ali naye njagala okugattira ekigambo kyange ku bigambo by'abakulembedde okusingira ddala Sheikh Ashrafu ne Sheikh Abdul Wahid. Abawalimu tugende tunoonye majami'ul fiqh mu nsi ez'enjawulo tusome ebigambo byabwe ku nsonga ya ihtifaal kuba byayise nnyo ku mitimbagano ey'e Siriya, ey'e Iraka, ey'e Misiri, ey'e Lebnaani, ey'e Shadi bazoogera ku nsonga ki ey'okuŋŋaana kw'abantu nga boogera ku Mukama waffe Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Zaayogedde ebigambo birungi, njagala mugenda mu binoonye ku mitimbagano mmwe bennyini mu byesomere. Sheikh Ali nzija gy'oli ssebo, Sheikh yakulembedde yayogedde ku kusanyuka. Basheikh bano ababiri abasembeeyo Sheikh Ali ne Sheikh Ashrafu ne Sheikh Abdul Wahidi ne boogera ku mawulidi nga yo bizaati. Gwe njagala ongattire okusanyuka kwa Sheikh Abubakar kwe yatunnyonnyodde ku kuzaalibwa kwa Mukama waffe Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Faddal sib. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. قال الله في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قرآن يسمدون آيات من القرآن. abantu abasinga mu bakola bye tukola abawalimu naffe bwe tutudde wano we nkugamba nti nzivunulirako ku aya eyo tuvunuliremu yudhillu bihi kathira. Allah yali ayogera ku Qur'an. Qur'an eno lwakuba ebigambo bya Mungu nze ntya obivunula direct. Vunula nga bwe kiri kubanga zivunule Luwarabu nga bwe luli yadde ng'enzivunula gye ngenda okuvunula egenda kukyuka tesaana egenda kukyusa neyange gye ngenda okukozesa tesaana era njawulo enyuma kugivunuza bigambo naye Sheikh angambye zivunule Luwarabu si bigambo bya Mungu. Qur'an eno Allah abuuza nayo bangi wayahdi bihi kathira era Allah nalungamya nayo bangi. Allah subhanahu wa ta'ala nayogera ku Muhammad ne sifa ezo bbiri nga bwe ziri mu aya eyo naga nti wawajadaka dhallan fahada. mulimu sifa ya dhalal nembeeramu ne sifa ya hidaya nga bwozisanga mu aya eno si bwe kiri yudhillu bihi kathira ويهدي به كثيرا ووجدك ضالا فهدى. njagala producer waffe ateeke kamera yange eno mu maaso ga Seeka Ashrafu Bazanya Nengo ampe wawajadaka dhalan fahada. Allah agenda kuvunula ne Luwarabu oba nze njagala yampe wawajadaka dhalan ati ulira Sheikh sallallahu ala rasulillah nze nkuwe aya yange ati njagala Sheikh Mwangu yize kyo agenda kuvunula Luwarabu agenda kumpa aya mafhum mafhum sababu dakikemu wawajadaka dhalan fahada. wawajadaka dhalan fahada kiina enzivunula bbiri. Enzivunula emu nga si ntuufu ntegeregeze. Enzivunula egamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamusiŋŋaana mu buze n'amulungamya. Ekyo hashaahu tikisobola kubeera ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadde ku bannabbi abalala ntegeregeze. Wa amma dhalal Sheikh Ali eyajjira mu aya eyo Allah gamba nti wawajadaka dhalan fahada kyajja nga Allah tategeezaamu dhalal okubula ntegeregeze bal nga Allah subhanahu wa ta'ala kyategeezaamu alhubbu alkathir okwagala ennyo ntegeregeze. wawajadaka dhalan fahada Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakusiŋŋaana oyagala nnyo eddiini fahada nenjikulaga nenkulungamya ku ddiini. Kizzeeyo ku aya eyajja ku nabbi wa Allah Yaquba alaihi salatu wasalam ku baana be Sheikh kyangambye kola njagala kujjayo Sheikh kyangambye maliriza ebyange bwebikola mukube tugenda tegerekka ntegeregeze. Nabbi Yaquba alaihi salatu wassalam abaana be bano bwe baalaba kitaawe ng'ayagala nnyo Yusufu ne muganda we bagamba batya inna lanaraka fi dhalalin mubin tulaba nga taata oli mu bubuzi obwaddala ntegeregeze. la fi dhalalika alqadim olwa dhalal wanizze ku nabbi wa Allah Yaquba alayhi salatu wassalam nga kiri wala kubanga nabbi wa Allah asobola okubeera omubuze ntegeregeze. Omukyalo ono imra'atul aziz turawidu fataha Allah wahimiza mu surati Yusuf yennyini ntegeregeze. Bwe yamala ofuna omukwano nga mungi abakyala bano bamugamba batya inna lanaraha la aygambe tya eyimukigamba dhalal ku mukyalo ono turawidu fataha qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Abakyala bano abamulindirira bamulabe baga nti omukyalo ono qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Sinti ali mu bubuze naye lanaraha fi hubbin shadidin li Yusuf. Omukwano gwalina ku Yusufu muki yani gumuzibya amaaso
kati omukwano guno omungi mulumi olwabu gujjira mu kigambo dalal ntegerekese bonaddayo ku majinunu layira ekigambo ekyo gyekiri Allahu sallallahu alaihi wasallam abawalimu ebigambo ebyo mujje mugenda musome ekitabo kya Imam mujje kusangayo ebigambo byefaananiza jazakumullahu khaira ebigambo ebyo bwe bijjira ku saidi yo tabu ebemaze okujja al aslu mweyo aya ekyo kibuna kiyingiramu obukubula kiyingiramu naye omuntu wabula ddi waliwo n'ababula oluvannyuma lw'okumanya okumanya ne kufuukira ekizibu era n'obula tegerekese bulungi naye yudhillu bihi kathiira kyekisooka nti Mungu asobola okuwa irimu naye kufuukira ekizibu byotamanyi bwe biyitirira obungi ku byomanyi ate n'otafaayo kumanya bino n'osigala ku kino oyinza okubeera nga oli mu mbeera eya dalaala ate ng'olina irimu wayahdi bihi kathiira ate bw'obanga toyina irimu n'oginoonya ofuna obulungamu kuyo gye nasomera nawe nabadde ne bagamba nti mwe baseekaali tubeewuunya oba mwate mwalya mmere ki bannamwe gye bataalya gye mwasomera salla ala rasulillah ekigambo ekyo kinene naye okukiwa ekyakyo kitegeeza nti ogaziwa nti bwe mba ngenza okusoma baba tebantadde mu doketi kutambula nga bwe balina kutambula wabula baba baŋŋambye nti tukuwadde ebinakutambuza gy'olaga tebakufudde embuzi nga mukama waayo agikulula ku muguwa ate irimu si ya taqlid kufa abasobola okutunula mu adilla bidiqqati nazar alfarha okusanyuka fitra amrun fitri omusajja yatugamba nga ntudde wansi we mwetegereza Dr. Sebyala naga nti yenna akusaba daliiru ku kintu ekiri fitiri ekyobutonde kyekole kyokka lwaki eriiso eryo liri awo mpa daliiru lwaki eriiso lyo liri awo mpa daliiru lwaki Mungu bwatyo bwe yakutonda daliiru lwaki oyina essanyu ekintu ekiri fitiri kyabubumbwa tebakisabira daliiru kigambo kyekhaali kyayogedde kiina ne kaida naye subhanallah katono nnyo sheekha waffe yatugamba ekigambo ku nsonga ya mawulidi eno yatugambanga nti faamalu lmawlid la yahtaju ila dalilin sarih ila dalil asarih teyeetaaga bujulizi buli open oba teyeetaaga ki bal yahtaju ila al aqli salim kyetaaga bwongo buki subhanallah waliwo qaida eyogera ku ekyo kyennyini naye ngezezzaako ogisika naye ekyaganya okujja genda maaso sheekh kakati nayogera hadithi wano nembalaga obusungu bwa Allah obwali bumaze okwolekera abaali ku nsi ng'ekiddako taabu inna allaha nadhara ila ahli al-ard
famakatahum jamia ngaekiddako taabu buzibu bwe bujja Mungu bwamala okunyiiga buzibu bwe buddako naye wama kunna muadhibina kati nze njagala gwampuliriza mu mbeera yekiwalimu ebigambo biriko levo y'omuntu ateekeddwa okuba nga abigoberera kati obusungu buno we buli okubonereza kujja ate tagenda kubonereza mpaka ng'atumye ki mpaka ng'atumye omubaka kati bwamala okumutuma n'amugamba nti gwe rahma gwe kisa kyange eri abantu abo ku busungu bwe mbayinako oba gwe abantu abiri ku nsa obusungu bwe mbayinako arabahum wa ajamahum abawarabu n'abatali baki abarabu n'abatali bonna ndi munyiivu gye bali naye gwe kyakusaasira kyange gye bali genda kati bwamaliriza n'akugamba nti bifadlillah bifadli ekyengera kya Allah ekyokusiba ekyokubeera taleese bibonyoobonyo eyo fadlu kubanga fa'alu lima yurid ate la yus'al amma yaf'al njogera ne baseeka bano ne mbaga nti naye Allah yagamba Allah mu Qur'ani ayina ekigambo kyaga nti walawula kalimatun sabaqa ولولا كلمة سبق أو سبقت لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب أليم ما هي الكلمة التي سبقت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذه كلمة سبقت فضل يا الله كوكبير أنت يسيبه بسونغ هذا فضل صح ولا لا صح من فضل الله على الناس وعلى الأمة وكبير أنت يسيبه بسونغ هذا فضل قل بفضل الله kiyingira mu fadailu zonna nezigira nti Mungu yasiba obusungu bwe yali badde akozesa bwe yannyonnyola nabbi nga bwe yabukozesanga ku balala wa birahmatihi wama arsalnaaka illa rahmatan Allahumma salli wa sallim mwabazze mwe abasigadde ebyo ebibiri bwe muba nga mubitegedde nti mukama waffe Allah abadde wakubonereza bifadlihi n'atakola ki atabonereza fe abasoma wasiratu shafi tutuuka ekiseera ne tumugamba Allah ne tuga nti bifadlika aqbilna ala ma in other words mukama waffe fe bye tukola tukakasa nti obusungu bwo bw'oba osazeewo okutubonereza ogenda tetulinayo tuddukira naye aqbilna tuzze gy'oli nga tukimanyi nti tulina ebyaffe naye aqbilna ala ma fiina nyonyola fadl nga bwe tuzze bifadlika طيب من فضل الله علينا nti tassa bibonyoobonyo lwaki songa ziri bbiri wama kunna muadhibiina hatta nab'atha rasula eyokubiri tugenda kugisanga nti wama kana Allahu liyu'adhibahum wahum yastaghfirun wama kana Allahu mu'adhibahum wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim man محمد صلى الله عليه وسلم وما كان الله معذبهم Allah jagala abatulaba babitegeere Allah yatuwa obweyamu bwa mirundi ebiri ti Allah tajja babonereza nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali mummwe nga wali tetusobola okugamba nti kyakola ku basahaba oba tusobola okugamba era nabbi nerero kikola mazaala fiina era Allah n'atuwa obweyamu obulala nti Allah tajja babonereza nga mumwenenyeza mumusaba akoleki abasonyiwe eyo yonna ki kyali ku fadlu
fabidhalik bw'oba wakubwa kibooko ne batakuba kibooko ofulumayo oli musanyufu ofuluma oli muki ano bamusoke abatera okulinnya ennyonyi wagenda nga kilo ziyiseemu ne bamugamba genda essanyu lyawulira banayiseewo tirakoza kigawo kiga nti genda olya embaata ekyekabaka liba n'abasoomu wabidhalika falyafrahu kati awo wewantadde alfarh okusanyuka ala al a'raf urfi nnas الفرحة أمر راجعة إلى عرف الناس. Uganda tusanyuka tutya عرف ما تعارف عليه الناس embeera z'abantu kusinziira ku kitundu kyabwe bawanga abantu basanyuka batya. tekiri Sheikh Musoke kyayogedde emisiri bagaba halawatul maulid era emisiri emmere yaliyo nze nagiryanga emmere sallallahu ala rasulillah jagala twekumire ku mulama bannange alfarha kudda kuki ku mbeera z'abantu ze bamanyidde okubeeramu urfi ahli albilad bwe baba basanyuse abawarabu generally ekigambo halawa kimu ku bijjayo okusanyuka kwabwe alhalawa ekintu ekiwooma era akusanga nakuwa akaswiti gwe we Uganda oyinza ogampa kiki kino naye nga ye waabwe naye nga ye waabwe tekagabika era we kafuluma kaba kayina kye kategeeza mukwano. Abazungu bagaba bimuli, bwaleeta ekimuli ne bwabanga akiwa mukyala we mwagalwa we olaba ne mukufa okulaga respect esembayo ewaabwe baleeta bimuli. وقد يصدق عليهم أقوال في الأحاديث الشريف ekulaga nti n'ebimuli bye bisinga obulungi mu mbeera efaananako bweti. Kati zino nabbi teyasimbako ebimuli sunna sallallahu ala rasulillah. Jagala twekumire ku nsonga okusanyuka obadde okyagezaako tuwa nti buli ggwanga liina embeera yaalyo gye lisanyuka. Kati ffe okusanyuka okwaffe wano kwani era ffe nabbi sallallahu alaihi wasallama yagala okuwa hadithi eraga nti okusanyuka kuli ala a'rafi nnas urufi ahli albilad. Mu hadithi gye tusoma bulijjo wano nga tusomera abantu nti al ahbash abafirika bano abehabasha bajja ne bacamukira mu muzikiti gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama nga maama waffe Aisha akola ki alaba ayetadde ekibegabega akalevuke ku kibegabeka kya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ibaali basanyuka ensanyuka ndala ya kifirika ate era yo yalimu ne ku dansi, yalimu dansi, yalimu kunyenya bintu bya kunyenya. Tunulira abafirika bonna ensanyuka gye basanyuka erimu okunyenya emibiri gyabwe. Wekiri embeera kyekimala nga kimaze okubikkirirwa ebyo ebibikkirirwa sharia kitebeeyambudde kubanga bwogende South Africa basanyuka naye nga bali bukunya kaida gundi yaabwe tebeeyambudde tebalina kyansi kwesisittaza kyonna kirabise
tebogedde na bigambo byabibwemu fabidhalika falyafrah mu mbeera yonna kigezo tadde tuzike kuba ebiseeka الفرحة سيكا في الآية أمر مجمل kuqayyadi bwebyo byenkugambye amrun mutlaq wa mujmal so uqayyada namala yukhalifu sharia وقارن ايشو تقارن ما لا يخالف الشريعه temutwe yambulira temutwe mula naye musoma maulid barzanji ahlan wa sahla musoma burda ahlan wa sahla awo njagala kuteeka wesira because nafunye ekigambo kyembadde simanyi bulijjo sikyetegerezanga nti manhaj abaana abaffe wano olwaleero gye basoma nti babagamba nti n'okusoma burda ne barzanji kigambo si kituufu min al umuri shirikiya ebifaananako bwe bityo nga biwandiikibwa abantu abalowoozebwa nti batuuse waggulu mu madaala bali ku yudhillu bihi kathira maa ilmihim nti bamanyi naye yudhillu bihi kathira ate mungu agenda bibabuuzaako n'okibuuza n'omwana mu kibiina noga nti okusoma barzanji oba okusoma burda kiramula kitya nogamba shiriki mungu agenda kikubuuzaako abakola manhaji ezo naddala ndoza eyo manhaji eya muwahada abawandika manhaji ya muwahada muyinza obutafuna abagamba naye nze mbagambye nti ebintu ebyo bye mwateeka mu muwahada muddeyo mu revisinge bye muteekeddwa okuteeramu abaddu ba allah babisome burda barzanji si shiriki bashekhe batandise ogisomesa mu mbeera gye mubadde temugimanyimu emyaka 5 gyolina ofuuse doktuur talibu ilmu mpaka ku marhala ga doktuura tosobola kumanya kiri mu barzanji tosobola kumanya kiri maulidi mu burda kubanga bakugamba nti ebyo bitabo byewale tebisomwa tomanyi na birimu babisomanga bali ku kigambo qila wa qulna naye ebyo biva kuwa gye wasomera era osomye otya tujja kusigala nga tubategeeza nti okwawukana mu ntegeera tekujjawo ntegeera z'abalala ng'omaliriza Sheikh Ali tutende tusanyuke olw'amazaalibwa g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasiba ekyalibadde ekibonerezo mungu yasiba ekyalibadde ekibonerezo n'atusindikira ekisa kye nabi Muhammad sallallahu alaihi n'atugamba nti ebyo bye mbakoledde bwe mutasanyuka ani alisanyuka fabidhalika falyafrah bwe mutasanyuka ani alisanyuka ebibonyobonyo mbisibye ne mmala ne mbaweereza nenga senga waali n'ebirimu tewaliwo taabu gwatasanyuka ambagamba obusiraamu osanyuka ki walitalama yahud okusanyuka fi l-akhira uliriza nabi saa sallama yagaa nti hatta talama yahud anna fi dinina fusha annaffe basobole okutegeera nti naffe mu ddiini yaffe tulinamu akalembeekereza fi dinina fusha tweyagalamuuko ngomu kuba mashayikha agamba amaliriza Sheikh Ali njaga Sheikh amalirize omu kuba mashayikhi abali mashuhuri olwaleero otambula ku mitimbagano bagamba nti muwase abakazi abasiraamu tulina wakusanyukira okujjako mu bakazi ya rabbi bwongo ki buno wallahi vidiyo eyo eri ndoza nagikulagako nga Sheikh agamba nti tulina kusanyukira mu bakazi wewokka tewali walala kigambo tukitwalire ku mahmalu amatuufu mahmalu amalungi
anna fi dinina fusha era eddiini ya ekyo kitekiriyo musanyusa biki ebyo tebiriyo, eyo si ddiini ya busiraamu, kubanga eddiini yaffe ey'obusiraamu gye tumanyi fi fusha. kali katono nnyo abayahudi bwe bategeera olidde abayahudi bwe bategeera obusiraamu eddiini kwetambulira ebyali ebikolo batandika okugenda nga babirinnyirira butereevu ne baleka okuvumirira ebintu byonna ng'okuliisa abantu emmere nti abasiraamu omuceere pirawo gwe balya ava muki mazzi ge banazizzaamu abafu nebifaanaganako bwe bityo ebyo byonna byajja olwaleero Sheikh Samaho tugaana obyogera n'ebyetaaga okwogera kuba biri mu nteshera ku mitimbagano oli atuula mu ntebe ngalo maaso ga kamera n'agamba abantu nti abo balya mmere nga yeerabidde nti emmere bwe busiraamu kwe butandikira era nabbi sallallahu alaihi wasallam ekiteeka essira oli bwe jalavuga nti ayyul islaamu khair yagamba atihimu taama noli nagamba nti abo baagala kulya mmere era olwaleero bateeka omusomo gwa Sheikh Ali ku mutimbagano oba ogwanga oba ogwa Sheikh omukufi wano bagamba nti abo mmere ye bakozesa nga beerabidde nti eyo sunna kati bwe tuzibikirwa leero kyogera tubagenda funa obuzibu kuba mu Qur'an emmere eyogerwamu salla ala rasulillah Allahumma salli ala era nze aftakhir okubanga ndi muli wa mmere kiba kitegeeza ndi musiraamu wa ddala nze ndi muli wa piraawo era omuliro guba kutte naye ng'ate tumaliriza olutuula lwaffe salla ala rasulillah Allahumma salli ala sayyidina rasulillah nakuwadde ishaara noŋŋamba omaliriza nga tumaliriza maliriza sewo teriyo Allah kyasanyukira nga muntu kutegeera kyengera Mungu kyamuwadde n'asanyuka ku lw'ekyengera ekyo mu nsanyuka yonna gy'asanyuse. Ekibuuzo nabiyuna sallallahu alaihi wasallam hal huwa ni'ma bwabanga ni'ma then okusanyuka gye tuli kyatteeka okuzaalibwa kwe tuteekeddwa okusanyuka bano bagamba nti lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe mukuŋŋaana temwogera kufa kwe kubanga lwe bamuzaalira lwe yakola ki lwe yafa abasajja maa al ikhtilaf al mawjuda naye bano bagamba lwe yafa tugamba nti lwe yafa lwe bamuzaala lwe yakola ki lwaki tetujjukira kufa kwe netujjukira kukola ki okuzaalibwa kwe era nti kubanga okuzaalibwa kwe zentandikwa z'ebyengera ate Allah jalla jalaaluhu yatugamba kusanyukira byengera so si bitunakuwaza okusanyuka kubeerawo ewali ekyengera so si ewali ekinakuwaza era ekyengera bwe kigenda ekyo onakuwala so tetulina obudde bunakuwala ku lunaku olwo njagala kusaba Samaha mpeera dakiika 2 ku bigambo byebyo salla ala rasulillah njagala kusaba kubona ekiyogera mu programu eno kiyinza okulema okukola salla ala rasulillah salla ala rasulillah mumanyi shiyamu zange naye ndaba mwagala ku nze nsaba mpeera dakiika 2 salla ala rasulillah salla ala rasulillah njagala twatandise bulungi tumalirize bulungi Sheikh Usama dakiika emu mu ddakiika emu njagala kwongereza ku kigambo kya Sheikh Ali Imam al-Qurra al-Hafiz al-Qari al-Muqri Shams ad-Din محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري مشتبه يتعرف التعريف في المولد الشريف أتجنبا بجنب بحرف أجنبا وكان مولده صلى الله عليه وسلم وهو في مكان معروف متواتر عند أهل مكة يخرج إليه أهل مكة كل عام أنت abantu be Makka mukifo bazaalira Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bakuŋŋaanirangawo buli mwaka kulla aamin yawma al-mawlid olunaku lwe yazaalibwamu lwennyini wa yahtafiluuna bidhalika ne basanyuka ku lwekyo a'zama min ihtifalihim bi yawmi al-eid
okusanyuka okusinga n'olunaku lwa Idi? Abantu b'e Makka bashiya Si bashiya. abatugamba tukijja ku bashiya batuufu. Ekyokubiri, kigambo ekyokubiri ekya Imam Ibn Hajar al-Haytami mu kitabo kye An-Ni'matu al-Kubra fi al-Alam be Mawlid Sayyid Waladi Adam, era ayogera ebigambo bye bimu bwe biti ng'ebya Imamu Ibn Hajar, Imamu Ibn Jazari. So ekigambo kino ekyokusanyuka abasinga bakigamba nti tukijja kuba Fatimiyina abashiya abajjati ajjemisi, naye tuganze okulaba bigambo byabamanyi nti kyaliwo okuva mu baimamu abasunna ahli sunna wal jamaa, era omu ku basultan abanene abakuza ensonga eyo Malikul Muzaffar Imamu Dhahabi fi Siyari A'lami Nubala amwogerako n'agamba wa kana sunniyan. So kisangulawo bwonna obulimba obuteekebwawo nti mawulidi oba okugakuza gatandikibwawo abashiya, newankubadde tetulina buzibu nabo. Jazakallahu khair. Sheikh Ashraf. ku hadithi fe najje tusoma wal hadithu sahih kulaga nabi sallallahu alaihi wasallam ni'ma ekigamba kyo kijugira Sheikh akyogedde basahaba ridwanullahi alaihim basanyukira ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nze nzikiriza nti basanyuka ku nabi olwa hadithi eri open. Nabi bwafuluma hadisa sayyidina Muawiya radiyallahu anhu alingaloga nabi yafuluma kharaja ala halaqatin fi masjidihi, bino biri kuba sahaba na nabi ntegeregeze. Nabi afuluma nasingana muzitu ya mulimba sahaba batudde batubali wamu, nabi nabagamba nti ma ajlasako lwaki mutudde waawo, bamugamba batya jalasna nadhkurullah, tutudde wano kwogera ku Allah, wa nahmaduhu n'okumutenda Allah, wa nashkuruhu ala ma an'ama alayna bihi, n'okumwebaza Allah ebyengera byatuwadde. Ntegeregeze la bihi hadithi amma alayna bihi ebyengera Allah byatuwadde. Ntegeregeze mu byengera Allah byabawadde toyinza kuŋŋamba nti baswahaba baali basinga okutegeera ebyengera by'emmere n'ebyengera by'ebidduka bye balina nebirabira ekinga kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye balina. Ekyo kiba kikuzzaayo ku muntu ategeera amangu nti okutegeeza nti tusanyukira Allah ku byengera byatuwadde, nashkurullaha ala ni'mati rasulina sallallahu alaihi wasallam. Allah tumwaza ekinga kya Nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekinsembyayo Sheikh Osama kyayogedde nti bagamba nti nahtafil ihtifalati zolagira ku baganda baffe abashiya hum ikhwana, baganda baffe wadde nti balina ebyabwe bingi, tusaba Allah balungamye. Baganda baffe bana abashiya naye bagamba nti gigatandike law sallamna jadal, naye si kituufu kubanga ekigambo ekyo ndoza Sheikh Muti'u al-Hanbali yakyogera fi ahsan al-kalam, naye nawe bagamba nti kituufu, naye bagamba nti kituufu sallamna jadala nti kituufu, ekyo si kigala kuza mawulidi oba bagatandika kubanga Nabi sallallahu alaihi wasallam ayina omulimu gwe yakoze nga yakopana ku bataali basiraamu aslan abayahudi, bwatuuka e Madina nga yasumuna yawma ashura, Nabi yagulabira kwani ku bayahudi olw'okuba nti baali bakola kyali kirungi. Nabi sallallahu alaihi wasallam naga nti ana awla bi Musa, ate Musa nze mbasinga okukola ki, nze mbasinga okumutegeera. Bwe kibanga abashiya ihtafalu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanahnu awla bi Muhammadin minhum sallallahu alaihi wasallam. Idhan fahadha radd ala man yaz'am anna ash-shi'a al-fatimiyyin ببطنك الاحتفال بالمولد النبوي. مالدي ديزاني الشيخ عبد الواحد. نعم. Alhamdulillah. Ikigambo kitwayogira mu darusi yaffe yasookera ddala ekigambo ky'abasahaba bali bawangalira mu Madina kye bayogera nga kigattiriza ku bigambo bya Sheikh Ali byatugambye ekyokusanyuka. Bagamba lamma kanat al-yawm hajara ilaina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Olunaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwe yasenguka n'abeera nga ajjawa e Madina kyakola ki adaat kulla shay. Buli kimu ekyali mu Madina kyabeera nga kikola ki nga kitemagana nga kifuna essanyu. Naye lamma kanat al-yawm mata fihi, ate olunaku lyabeera nga afa ki adlamat kulla shay, buli kimu kyabeera nga kikola ki nga kizikira.
si kuzikira okwenzikiza wabula okuzikiza okwennaku mitima. Kati ogamba otya tukeere enkya tusanyuke ku nnaku ekyengera kyabeera nga kituva ku maaso. هذا نبي صلى الله عليه وسلم صلوا ومماتي خير لكم صلى على رسول اللهم صل وسلم عليه. nti ababadde bakigoba mu ibaada naqasu fi shay kubanga batunnyonnyola abatugaana okuhtafala lamma arrafu al-ibada ne batugaa nti ismu jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda ayuhibbu Allah nabiyahu wa yaghdib amman yafrahu bihi وقد قال الله جل جلاله فتربصوا إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ببيبيرانغا أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله. هذا نبينا صلى الله عليه صلى على رسول الله. nebaza abasheekhe bannange bwetutambudde leero mugenze ne mukwata omuliro ne munzijukiza omuliro gwe mwakwata nga tuli ku lusozi ekibuli naye oyo nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tumaliriza nebaza abasheekhe bannange bwetutambudde nabo mwebale kugezaako okunyonyola mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kano kaaba abalimu aboogera ebigambo ebitanyuma eri abo abakuŋŋaana olwa mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Naye mujjukire ekigambo kino Allah atugamba mu Qur'ani, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Bali babeera mu bigambo bye tukakasa nti malayika ebiwandiika yewandiika emirimu emirungi, ate mmwe ne mukola ekyennyume ne mubaddamu ebigambo ebitanyuma bye tukakasa nti malayika ezibiwandiika, malayika eziwandiika emirimu egitali emirungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala katukuŋŋaanye ku lutuula lwaffe olunaddako insha Allah, ng'era twongera okwogera ku mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا نبي. السلام عليكم.